Donald Trump abatandise. Waliwo nakyale yatugamba nti ye asanyukidde nnyo kya Donald Trump okujja era sanctions zigenda muvaako. Twamulabakawo ne balobist naye batandikidde ku mukama we kakati mwe mulowooza ku Anita Amongo kinaabeera kitya. Video eyo nagirabyeko ku page eyo Comrade omubaba mwita Lwankole newe nagenzeko mu comment section nga bamuwaka nambu simanyi World Health Organization banja badde bagibenefitinga mu Uganda yuka. Yes, ekyo kituufu. Naye ekikuwakanya nti target zino sanctions zino Museveni tali mu category gye bagala okuba kiki kankunnyonnyola lwaki kiri bwe kityo. Nabagamba America eno president abeerawo nga kifaananyi. Waliwo invisible hand efuga America. Ebintu ebyo nabena Donald Trump byasayinize. Oyinza okusanga nga tabiyinaako wadde ne gundi neegi. Bo amugambye signing as executive orders zetwagala otandikireko. Okitegeera? Zetwagala otandikireko. Museveni abadde alina ekirwadde kyali mu kufumba bakiyita Mambage. Mabegakawo bamuwa ssente mu Mpox ne babagamba nti simanyi Mpox yalumbye Uganda. Abadde bamuwa ssente awo muki? Abadde bamuwa ssente za Mpox kati nga bala ssente ng'afumba Mambaga bamuwe ssente endala. Okitegeera ekintu ekyo? Munnange kadiru mane ane nye yatugamba bulijjo babagamba foreign policy tezigasa. Kakati essaawa eno lwaki omusajja ono afumba ekirwadde ng'abala World Health Organization kakati bamusazeewo kati katulabe gyagendo zijja. Akatulabe gyagendo zijja. Wabadde azibba bubbi eza COVID yazirya mwazirabako yazijja mu World Health Organization. These are foreign policies. Okitegeera? Naye Munnayuganda ekintu kye njagala otunuulire ewantu wano njagala olabe. Lwaki Trump sente zino bazijje mu World Health Organization sente ne bazitwala muki? Ne bazitwala mu IMF ne World Bank. Sente gye bazitadde kati gyozijja wazaagala. Ekintu kino kiri kitya? Enensi bagiyita Congo. Mulimu ekirwadde kya Mambago kiraba? Enensi bagiyita Ethiopia. Enensi bagiyita Somalia. Biki ebintu ebisatu ebiri common kwenensi kuzina ensi esatu zembalaze. Ensi zino zayingidde American ne UK foreign policies zayingidde. Mwaziraba ensi zino zayingira policies zino mu East African Community meeting eyaliyo. Mujijjukira webawera Samuel Ruto owa chairman. Okitegeera? Kakati abantu bano webayingira Konge badde ebonya abunyizibwa ekirwadde kya Mambaga era Museveni abadde akukinga namba zino agende ku rate yemu ne ya Kongo. Wabula kiki bakoze? Bakutte sente za Kongo baziyisiza mu IMF ne World Bank. Mujjukire IMF ne World Bank ya blockinga Museveni. Tasobola kujjayo loan. Okitegeera? Tasobola kujjayo loan. Kati ebizibu bino nabagambe byasinze okumuleetera ono kugenda mu BRICS. BRICS eno eyagala kulwanyisa dola. Eyagala kulwanyisa dola kitegeeza okuba ki? Okuba America. Dola eno tekomye ko bakoze ne bank elwanyisa IMF ne World Bank. Kati tosobola kwewola mu IMF nga toli partner wa BRICS. Tosobola kubanga mu banka zino sente zaabwe ziddayo mu dola. Teziddayo mu BRICS currency. Oba teziddayo mu local currency. Era nawe ne baba bazikuwera mu dola si local currency. Kati sente zino za World Health Organization babadde bazifuna through UN Charter. Babadde bazifunira sente zino. Okitegeera? Kitegeeza sente zino zibeera direct. Kati bazisaze. Kicho oyina okukola? Oyina kugenda through loan. Moyina okuzijja. Naye sente zino zigenda kujjira mu dola. Kakati gwa BRICS partner na Museveni kizempa. Ogenda zifuna otya? Bano bayingidde police yani ya mu America na Mungereza zense satu zenkugereza. Bakutte sente Ethiopia bajiwadde million 248 through IMF zibajiwadde. Okitegeera? Ethiopia bajiwadde sente. Mbagazi zinensi zayingidde American foreign policy ne UK foreign policy nga bakolesa East African Community under the able leadership of Samuel Ruto sa. Baziwadde sente. Ani avuddemu mu luno? Kizempa avuddemu, aviriddemu awo. Kizempa talina sente n'akalulu ali mu kukyanga bukyanzi. Kati neza abadde asuubira nga apanga ekirwadde. Kalasi. Mafi fulusi. Okitegeera? Foreign policy zikuba zino. Zikukuba. Zisingana amasanya. Zikusingana enjaga y'ebusaabala zino. Zikuba. Ekyo kitegeera? Kati ono bamujje mu layini. Museveni takyasobola kwewola sente mu IMF ne World Bank olw'ensonga twamufreezinga ne tumugamba asooke tuwagala democracy and human rights to be the preconditions okuddamu okutuwa support yonna. Sente ne bazisiba. Kati Konge badde genda okufuna sente za Mambaga n'ebirwadde ebirala. Zizino bazisiza mu IMF.
ye mazo egenda zifuna sente zino era bakugaye zigenda kulwaninga emyaka 3 Congo okitegera Ethiopia bajiwadde kakati let's come to Somalia eno giraba yasembayo okulonda mu mwaka gwa 1969 yasembayo kulaba kalulu naye munanga olwayingidde wali eri America ne UK foreign policy bagamba bagenda kulonda okitegera bagenda kulonda for the first time eno ya America then we bajanga bakugamba mu Africa twetaaga colonialism era twetaaga kubeera free. Get this is the idiocy eri behind this slogan gye bakozesa. Ethiopia eno mugiraba. Ethiopia eno tebadde colonized. Ensi bbiri mu Africa ze bata colonizinga kuliko Ethiopia ne Liberia. Zensezi bbiri tebazi colonizinga. Wano Ethiopia waliwo Emperor Haile Selassie tebamu colonizinga. Naye leero kale oba America bano babi n'Abangereza babi lwaki Ethiopia ensi gye bata colonizinga ate yasazeewo eyingire police zino ezazi n'ensi. Lwaki badete enjoyinga fruits ezokuba teri colonized. Okitegera bino ebatuzanyira mu mutwe. Olwokubanga police zino zibagambako kati bakulaga nti mbi ate ne babeera ne ba propagandist bana Uganda abasirusiru. Lwaki Ethiopia ensi gye bata colonizinga eyingidde police zino bambi oba bazungu babi. Lwaki omuzungu ono mu America n'Omungereza they are the fairest people bemanyi. Bo baliwo kulwa interests zabo kasita tobeera against their interest tebakufaako. Bo bakuwa sente nga wozaagala. Abantu bano si balemeseza ba dictators bano kolerera ensi yaabwe nedda. Siwe kiri ba dictator betufuna babbi. Newe tulifuna president yagaliza ensi. However much we are colonized, America nayo yali colonized by the US, by the UK. Baji colonizinga. Ne lwaki eri kweyo speed ntujegomba. Okitegeera? Bakuyingizamu crap mu mutwego, bakusiriwaze. Kumbe bobe nyini bye bizibu. Batu wa sente Museveni yabadde nga asayininga loni kuloni sente zona ze batubanja abazungu bano bakomawo ne bazibba gwe muna Uganda gwe basiriwazawo nti colonialism mubi fe today mu colonialism than being ruled by a black colonialist for kufugibwa Museveni omuzungu kakomewo atufuge ekyo nze nakibagamba nabagamba ekyo ekintu sigenda kukyejjusa and I will never reverse that statement siri reversinga kubanga ekizibu kya Africa bano these greedy dictators banyigiriza bannansi baabwe bagende muki bo bagende kulwa benefit zaabwe. Guess what? This is Russia. Bano bayingide Russia mubalaba. These are West African states. Russia akutte wakatinga mu East African community bateekayo sente billions of money kuzina ensi ezagenzeeyo okujjako Museveni gwe batawadde. Munnange Putin ne Mali bali mu transportinga ebyokulwanyisa byonna ebyabadde mu Syria babiyingiza Africa nabagambye Africa is going to be divided by 2 nabagamba temina bye mutagenda kulabako ku video zonna zembasomesa in your lifetime. I thank God ebintu bino bituusewo nga nkyali mulamu era nze abibalaga. Okitegera bali mu kulumulula bitanka ebibadde mu Syria oppressing abantu under Assad babiyingiza Syria babiyingiza Mali. Nabagambe zino states ezaba junta abawambye bagenze Russian and Chinese foreign policy. Ne munange banansi tebanazibuka maaso waje babatwala mu era ya Gaddafi je batwala. Gaddafi wabanga yali mulungi lwaki teyawaayo ensi mirembe. Wabula bana abantu bo mu West Africa tebanakiraba nti waliwo ba dictator bali mu kuzimba nga Russia ne China ibagira. Ne bano bawabuuza nti akalulu kaddi tebakugamba kati bali mu kumulumulula bitanka babiyingiza Mali. Bitanka bino bigenda kugabanibwa ensi zino zonna ezigenda okubeera under Russian foreign policy. Gwe munansi ogenda kubanga towetegerera. Bino bitanka bibadde mu Syria ngera bye oppressing abantu be Syria under Assad. Kakati bano bayingidde bana abawambye bajidde mu USA, UK and UN. Okitegeera? Kati baddusa ebitanka bino babiyingiza Mali. Je bamaze okufuna abapya kakati mumba kubira ndulu nti bano ba pan Africanist mu kubandulu. Then that makes you stupid. Gwe musiru. These are not pan Africanist. These are other dictators trying to build up communism or centered democracy. What Africa needs is liberal democracy. Kubanga twesalirawo ku buli kimu. Nakugamba ono America mutula ku meza n'omugamba wanonyize kyusa amuboti nakkiriza. Tekiri ku China na Russia tekiriyo. But what they want mundu. Buli kimu mundu. Kubanga all powers belongs to them. Nabagambye mutunule wali North Korea, mutunule China, mutunule Russia. Ne mu West Africa je bagenda. We shall not allow that in East Africa. Not Uganda.
Museveni togenda bitutwala muso